aba Glosh TV. Kakati essaawa zino tuli wano e Mulago we baleese omulambo gwa jjajja Ichuli oba Isima Olaxes. Era nga sofa embeera nzikakkamu weewaawo nti omulambo gukyaliyo munda eri tebanaba kubanga bagubawa. Naye nga essaawa zino tulengera mukulu Balamu ali mu kafubo ne tulengera wano Wisdom Kaye akuba amasimu ag'okumu bali mu kugezaako kulaba nti bakwasaganya embeera basobole okuba nga omulambo ogwo bagubawa olunaku olwaleero basobole okuba nga bamuziika. Jjukira mukulu Isima musajja musiraamu era nga amawulire ge tufunyeeko badde batugamba nti ateeberezebwa okuba nga aziikibwa olunaku olwaleero e Mukono. So embeera tuli wano ku mochale, embeera si y'amaanyi nnyo nga bw'ogiraba, embeera nzikakkamu nti sofa abantu si bangi, embeera bwetyo bweri. Tugezaako okuba nga tulengera abafamire nabo bali mu kafubo okulaba nti bakola ekisoboka babe nga babawa omulambo olunaku olwaleero basobole okuba nga bagenda oguziika e Mukono. So embeera sofa nzikakkamu nga bw'ogiraba, omulambo gukyali munda eyo. Watakufa kwa muganda waffe Isima Olaxes era mbadde ntuukiriddwako abooluganda nga banoonyaayo ssente zisobola bayamba mu kuziika. Era nfunye essimu kati nga agambye nti baweereze obukadde 5 buyambeko famire mu kukola ku by'okuziika. Abasiraamu tetumenyekanye. Kati weyanziza naye obwo bagenda buwa famire mugamba atuwe ku costa obwa family teri agenda kuvulanya milioni 5, that is nothing. Ne tweyanziza kiwa abamanyi nga batule mu maaso batule mu ntebe z'emabega nze nja kutula ku pikapu emabega banenga mugaba Balamu sinako obuzeebuzeebu Balamu ngenda muwandisa mu kibiina ky'ababulookers ne Katemba kubanga kati atandise ebintu bye wandisabbajoze siyingira mu kibiina kyammwe naye tweyanziza mwebale kuva mu milioni obadda era mumponye kubanga kati emmere ewedde nenebalizaako najamisi yasoose okunziruukirira so kyova olaba no ye bikola Uganda Funeral Service ne Funeral Service neyongerako nakiya sort of dekaya tebivaluwinze ate ntaana na biki ebyo nja bivaluwinga olulala tatuwadde sente nabadde njagala kyova naawe nkugamba tompa sente mpa mmotoka kati kubirako presidential advisor okuyamba kishomotoka navayo kuba byakubire. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.